GMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Ekitiibwa kibeererye emisambwa gyaffe egyaweebwa obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeererye emisambwa gyaffe. Okkiriza kitonde Katonda wanga namugereka gululiso ddene nga bwe yateekateeka ensi eno oluusi n'obujjanjabi obubu bubaamu amazima bw'omuwanjagira yerugaba nannyini byonna yeddunda mpulira omulunzi wa buli kitonde ebigambo ebyo nali biwulira mu bayibuli nga manyi bya bayibuli ye namugereka eyagereka buli mugabo gwa buli muntu mpulira ye wanga eyawanga buli kyolaba ku nsi ye ggulu gw'ogulumiza ye liiso ddene yayina limu eriraba wonna nti muleke kubuzaabuzibwa omuzimu omusambwa ejjembe abalongo abo si Katonda egyo myoyo egiweereza obutonzi abusisitaani basebo ne banyago abalongo be bannannyini kulongoosa emizimu egyo mizibizimbantu egize emizimu gwe amayembe ge mayambi amazadde era amakumi g'empya agayambako ebyo byotasobola kweyambako na mikono gyo abalongo be bannannyini kulongoosa emisambwa gy'emisambuza gye egyasambulawo ekisambu era gyemisangwa egyasangwa mu nsi muno kale timuliimu kye bayita sitaani asibo ne banyago teri kikemo mu ebyo odde ku kitundu eky'okubikka odde ku kitundu ekya Kabaka Bulamu odde ku kitundu eky'okukola ekijjulo kya Ssewamala ddala ng'obadde obanjibwa ku mulundi guno yatuwadde obubaka n'agamba nti muteeketeeke ennyumba yange muyite ensi ezimbe ku nnyumba yange nga gwe babadde bakubanja essabo bakubanja ekiggwa bakubanja ennyumba ya Kabaka Bulamu jangu ozimbe ku nnyumba eno gy'olaba kyova olaba nga tugibalaze nga tennaggwa ozimbe ku State House ye ozimbe ku banka ye ojja ofune omukisa ofune eddembe owone ebyo ebibadde bikwebakako. Kabaka Bulamu aluma atya? Kabaka Bulamu kuba oli ayinza okubeera eyo nga ye ekimutawanya takola ki takimanyi tamanyi nti n'ekyo kye tuwogerako. Kabaka Bulamu aluma atya? Kabaka Bulamu ennuma ye ya mirundi mingi naye ngenda kunnyonnyolako emitono. Otera kulaba abantu abagongo balanga bayiika endusu bali mbalaba kakati oyo gwe baga nti yakuba omulongo magobwe waliwo boolaba be bazadde abaana abalinga emigogo njagala otunuulira amaka g'abagagga agalimu abaana abo abakenene endusu Ssewamala amugamba nti nakuwa ssente zange Kabaka Bulamu amugamba nakuwa ssente zange n'atuula mu baana yajja n'afukamira ne bamuwa emmotoka ne bamuwa ennyumba bamuwa omwana yagenda n'atereeza ensonga oba mu kika ng'ensonga eyo mweri nga jjajjaawe ye yagikola gwe bawoza gundi emugagga yazaala abaana bakenenanga endusu kubanga ono ye mugagga kati abo abaateekateeka Kabaka Bulamu abaateekateeka Musoka abaateekateeka Ssewamala baba bakatikkiro be kakati bw'ojja eri katikkiro n'osanga maama bannaalongo ne bakolako emikolo n'otereera Kabaka Bulamu abanja mu nsonga y'emirimu kubanga yina nnyini mirimu era y'emirimu Kabaka Bulamu abanja mu nsonga y'amaka ekyo nakyogedde abanja mu nsonga y'okusoma ng'abaana bagamba obwongo bugenza abaana bange tebategeera tibakola bwe bati Kabaka Bulamu abanja n'osanga ng'omukazi asula eno nga n'omusajja asula eno nakati naye nze ndoota nga buli musajja gw'oyitako olwoota akwebakako nze ndoota negatta ne Kabaka Mutebi nze ndoota negatta ne Museveni nze ndoota buli musajja yenna ndoota nebakako omukazi n'abeera ng'eyalwala akasagazi ng'omusamba guli gumuga nti jangu tutte ekyama obuyinza mu mawanga gonna. Ekitiibwa kibeere ku ggwe Kabaka ettanda gy'otudde oli eyo lamula. tuli wa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa era ono nga kabona omujjanjabi mu buwangwa n'ennono ekitundu kiri eky'obujjanjabi n'obulamuzi kye kituleeta mu kitundu eno mu lubiri lw'emukono eno okusobola okuba nga tulina bye tumwebuuzaako olwaleero tusanze enkulaakulana yeze kankaka
mujebale jona gye mutuusaako engalo. Ssaabakabona waali bagamba batya Ssaabakabona nti oli bw'aba waali tebamukubira ngoma enkuyege zikyamukubira bwembaga enkuyege zikyamukubira enduulu tosobola ate kumwogerera. Ssebo wasuza otya? Wendi taata wasuza otya ssebo? Tugezaako agulumizibwe nga atenderezebwe nga aweebwe nga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Abanayi banatimu online television n'abantu mwenna ab'eggwanga Uganda awamu n'ebweru bwayo muli mutya mwebale kubeerayo. Mujebale gye mutuusaako engalo, mwebale kuyita mu mbeera eyo yonna yonna gye tujja tuyitamu mu nsi nga bweri. Tukyaliyo tuli balamu, tuli mu kuweereza gye tuli tukola emirimu. Kankaka weebale kukola amazima, weebale kutambuza mirimu amazima. Kulikayo n'embugonvugonvu. Kati obukuubi bwenfunye bwakubeera nti nno kale obugonvu bujja lwabujeemu naye bwokkiriza bwokkiriza kyetonde Katonda wanga Namugereka Gululiisodde ne nga bwe yateekateeka ensi eno oluusi n'obujjanjabi obubu bubaamu. Amazima bw'omuwanjagira yerugaba nannyini byonna yeddunda mpulira omulunzi wa buli kitonde. Ebigambo ebyo nali mbiwulira mu Bayibuli nga manyi bya Bayibuli. Ye Namugereka eyagereka buli mugabo gwa buli muntu. Mpulira ye wanga eyawanga buli kyolaba ku nsi. Ye ggulu gw'ogulumiza. Ye liiso ddene yayina limu eriraba wonna. Abalala balina minzaani gwe bw'oteekako abiri erimu liraba kirungi kibi naye yayina eri era ye kusalawo kyasalawo nti jjumba enkya tokeesa teri kubuuza yasalawo. Era ngenda nyinyonyola abantu baffe bulijjo nga mbagamba nti muleke kubuzaabuzibwa. Omuzimu, omusambwa, ejjembe, abalongo abo si Katonda. Egyo myoyo egiweereza obutonzi. Ate era abo njagala oyogero kikkaatirize ebyo byogeddeko si sitaani. Si sitaani nanti sitaani kiba kikemo. Mazima sitaani yo yakukema n'oyagala omwana owwo gw'ozaala. Sitaani yo yakukema n'otema muganda we Jjambiya. Sitaani yo yakukema. Sitaani kitegeeza kikemo. Ekigambo shaitaani si kyaffe kya Luganda, kigambo kya Luwalabu. Naye mu Luganda kitegeeza kikemo. Ekyo ekikemo ekibi ekikukema okukozesa ebyo by'otalina kukola ki. Naye n'oddira bajjajja baffe ababajjanja abantu abawa abantu omukisa abajjanja obulungi Katonda be yateeka mu nsi muno okuluŋŋamya abantu be ababagabidde abantu enzaalo abawadde abantu ebirungi ababawonyeza abantu ebirwadde abafunyisiza abantu amayumba n'amamotoka n'ojja obayita sitaani. N'obayita ekikemo. Ekyo si kituufu. Abo si sitaani bassebo ne bannyabo. Abalongo be bannannyini kulongoosa emizimu egyo mizimbantu egize emizimu mmwe. Amayembe ge mayambi amazadde era amakumi g'empya agayambako ebyo by'otasobola kweyambako na mikono gyo. Abalongo be bannannyini kulongoosa emisambwa gye misambuza gye egyasambulawo ekisambu era gye misangwa egyasangwa mu nsi muno. Kale timuliimu kye bayita sitaani basibo ne bannyabo teri kikemo mu ebyo. Mazima ddala. Ozze n'osomesa ebintu biri ebisigadde emabega n'olaga obukulu bw'ebijjulo ekyo abantu bakusiima n'onnyonnyola abantu mu bufumbo ne bakitegeera nti omukyala asobola okunoba n'omweyitira gwekka ng'oyimiridde waka wo n'osomesa okufugika abaana. Waliwo yakubuuza. Waliwo yambuuza ati Ssaabakabona kati akapale nkajjemu kakube mulyango kuze walwawo ne mulagirirako n'ebirala. Naye basaba nti newankubadde nti obukugu ojja n'obutusomesa tuleme kuyitawo maye abantu bw'obawaako kakulu beeyongereramu ebyabwe n'ayitiramu n'owa neighbor naye bw'abanga
ekyo si kituufu mazima so mbadde mbakubiriza abantu nti bongere okubuuza kuba kituteesawo programu z'obuwangwa n'ennono naddala mutondizi mu faith wano nga twebuuza kwoyo yennyini akulira nzikiriza kizibu gy'okutuukirira paapa mu bukatuliki n'omubuuza ebibuuzo bikwata ku bukatuliki nandibadde oli musiraamu nnyo mufuti ekiyinza okuzibuwalira omutuukako n'omusoya ebibuuzo ebikwata ku ddiini naye ate eddiini y'obuwangwa n'ennono yo tusanga yennyini saaba kabona waayo okusobola okugibunya n'abalala abayongerako ne basomesa saaba kabona nyina ekindeese olwaleero abantu mbyozosomesa obalaza obukugu bw'okwetereeza obulungi n'ebivaamu naye nkuleetedde bizibu abalala bakaluubirizibwa bagamba nti bw'omala okutereeza abajjajjaabo ne bakusaba ennyumba okubazimbira ennyumba ekisooka beekokkola nti za bbeeyi ekyokubiri ensengeri gye yayonooneka bazityo ziteeka mu bibanja byabwe abalala bali ku bupoloti buwugira mu kibuga nga yali agadde okutereeza obujjajja naye kale ebyo byonna bigenda kuyitira mu programu eno kantandikira awo kanyongere okubuuza ku bukulu bw'okwetereeza tutandikire awo ndowooza n'ekyennyumba mwe kijja okuyitira neyanzeege basebo ne banyabona babuuzizaako naye saabuuzizaako nabbona n'abakooza senga kulanna maali gaweesa omubwati kabona bisaso ne nabbona nabisaso n'abaana bonna ne bazzukulu bajjajja mwenna n'abaweereza bakabona ne bannabbona mwenna mbatumiddeko mbalamusizaako olwaleero nno tukomyewo ku TMO online television okunnyonnyola ebigambo ebyo bye muwulidde omukulu Peter Kankaka by'abannyonnyodde ebigambo ebyo leero simanyi na programu oba ngimalako kubanga omusana mungi naye ebigambo ebyo njagala okubategeeza basebo ne banyabo obukulu bw'okwetereeza mu nnono muwuzi ne mu lukoba obukulu bw'okutereeza bajjajja bammwe obukulu bw'okutereeza obuwangwa bwammwe Kankaka amasabo tigakyazimbika ensonga z'ebika nsonga mpanvu nnyo tezikyakoleka ng'omuntu ensonga z'obujjajja zikalubamu ku bantu abamu olw'okuba nti ensonga zino muno n'abantu bakola ki baafuna amadiini ne bafuna ebintu bingi kati buli ky'omugamba oluusi kiba kikalubu kati olwaleero tusanze mu nsonga y'okwetereeza otusanze nga tuzimba ennyumba ya Sewamala eyoyo Kabaka Bulamu oyo Kinene Batenda oyo jjajja waffe Walumbe abasinga baga nti zino z'ennombe eza Walumbe balisanga waggale nga weegolodde zino z'ennombe abo bayimbira ddala ennombe ezo ne bayimba ennyanga eza Walumbe ettanda kakati bassebo ne bannyabo gwe bw'oba okimanyi nti buli olina amalaala ewamu ng'era okimanyi nti wafiirwa dda waziika bajjajjaabo bali mu ttaka ng'ebintu ebyo bimanyi bulungi njagala osala amagezi bwe gati otegeere nti Kabaka Bulamu Kinene Batenda Walumbe Sewamala Musoke mu masooka g'ensi gwe nga bw'omuyita abalala mumuyita ekitambo ne mugenda nti bakikwate bankwateko ekitambo kino naye nga bakikwata towona abalala mugenze ku basawo ekitambo kindi bubi nsula ndoto mufunga musibe bamugolodde ng'oluusi bamuntikka nsula ndoota nga nze nga kintuga kindi bubi ne bagamba bakikwate leeta embuzi enzirugavu n'akatwala embuzi ziringa 10 naye sitereera bassebo ne bannyabo waliwo omusajja oyo gwe bayita Kabaka Bulamu Kabaka Kinene Kabaka Sewamala oyo gwe gwoyita Walumbe bw'omuyita Walumbe buba bulwadde olwo luba lutalo bw'omuyita Kinene olwo ewammwe kyatuula ne kigejja ab'emmamba bakiyita Kizito nti banna ekyatuzitoowerera towulira erinnya lya Kizito mu mmamba oyo kyayi Kizito yazitowa ab'olugave bamuyita Kinene bamuyita Kinene nti ewaffe bwe yajja yali munene
waliwo abantu abagamba nze njagala Muwanga ow'Enseke, njagala Muwanga Kaligwa, njagala Muwanga Nakayinja, naye bassebo ne bannyabo Muwanga bwe yatuula mu b'Eŋŋonge yabasimbamu enseke. Kati ne bamuyita Muwanga ow'Enseke nti omusajja atusimbye oluseke. Mazima. Ow'Ekaligwa baga nti ekisajja kyajja ne kigwa wano naye kye kitukoze n'ebirala. Bwe yatuula ewaffe mu Benkima oyo Sewamala bamuyita Kigundu. Yagenda n'abagunda ne bamugyamu erinnyani Kigundu. Kakati basajja bannange bassebo ne bannyabo Kabaka bulamu ababanja abalemesezza obufumbo, abalemesezza amaka, abalemesezza emirimu, lifuuse ebbanja mu kika kyammwe, musamidde ebintu tibitereera. Kankake y'ennyumba gy'olaba ya musajja mukulu Kabaka bulamu. Y'oyo agaba obulamu, y'oyo agaba emirembe, Kabaka bulamu. Ennyumba eyo gy'olaba ya musajja mukulu Kabaka Kinene. Ennyumba eyo gy'olaba ya musajja mukulu oyo Kabaka Kizito eyazitowa mu b'Emmamba. Ennyumba eyo gy'olaba ya musajja mukulu Sewamala. Oyo yamalirwamu ebyensi n'eggulu. Ennyumba eyo gy'olaba ya musajja mukulu Kabaka Musoke mu Masooka. Kyova olaba ng'oluusi twambala ekkanzu eya yero. Saba kabona ennyumba gye ndaba eri eno. Eyo etali nkomerereko bbaati. Nga ya mataffaali. Tomanya abantu twagadde tubalage gy'eva. Ssebo oli Kabaka bwe baba bamuzimbira bazimba lubiri. Mbadde mmanyi nti nno. Bamutegekera kati bwe genda otunuulire Bulange. Genda otunuulire Bulange era bw'oba oloota omusajja oyo bw'otaloota Kabaka Mutebi. Bw'otaloota Kabaka Mwanga, mwabaloota Kabaka Muteesa, bw'otaloota President Museveni, kaakati genda otunuulire State House. Tegeera nti kati tuzimba State House. Tegeera nti tuzimba Bulange. Mbadde manyi Kabaka bulamu abeera mu ssabo lya ttaka n'essubi tekubeerako buliti yadde omusumaali. Ebyo 0.0 yikozi 0. Ye nannyini byonna. Mpulira. Ye nannyini nnono. Ye nannyini mayembe, ye nannyini misambwa, ye nannyini mizimu. Era w'osanga nga bwe bazimbye ennyumba ya Kabaka bulamu eyo eya Sewamala eya Kinene ojja kusanga nga nnyumba ya Tegula, ojja kusanga nnyumba ya bbaati erirungi, ojja kusanga nnyumba njoyoote bulungi, kubanga Sewamala oyo ye yamalirwamu ebyensi naki n'eggulu. Lwaki tuzimbye ennyumba eyo? Kwekakkanya ku bantu baffe omanyi Kankaka n'agamba nti abantu tibabonaabona lwa ddogo, abantu tibabonaabona lwa mayembe, abantu babonaabona olw'obuwangwa bwabwe, abantu babonaabona olw'emisambwa gyabwe, abantu batambudde ne bagenda ettanda ne babikka embugo ne bakola batya naye tibawona kubanga lw'obikkako lwe babikkulako tibafuna mirembe. Effumu lyoteekayo ate lye bazza mu dduuka eddala ne bakola ki? Ne batunda. Ne tugamba nedda ennyumba ya Sewamala ebaddewo wano, ennyumba ya Kabaka bulamu ebaddewo wano era Kankaka ogimanyi. Omusajja n'agamba nti nedda kaakati njagala okuntegekera amaka gange. Bassebo ne bannyabo bwe tuba twogera ku musajja oyo tumwogerako mu Bachwezi gy'ali, mu Basoga gy'ali, mu Balugwala gy'ali, mu Badaama gy'ali, mu Bazungu gy'ali, kubanga teriyo wantu watafa muntu. Naye oyo nno ye mugagga yesse bintu. Oyo gw'oloota ng'oli mu mamotoka aga Benz, oyo gw'oloota ng'oli mu mamotoka amalungi, oyo gw'oloota osanga Abaganda wano nga bafunye ekirooto nga baloota Kabaka Mutebi, oli n'omusanga ali ku Bulange e Mengo. Ogendeyo bakolereyo ki? E Bulange bya bufuzi, bya bukulembeze. Bw'oloota Ssaabasajja Kabaka baba bakugamba nti genda ewa Sewamala, genda ewa Kabaka Kinene, genda ewa Kabaka bulamu asobole okutereeza. Era kyova olaba nti bakabaka bonna baziikwa mayumba, babateeka mu masiro. Era kyova olaba nti bakabaka babajjako akaba. Kakati genda obikke Kabaka bulamu. Naye kyenkusaba bikkiraawo wennyini w'omanyi nti baateekateeka ensonga eyo. Kyetuvudde twagala okubannyonnyola nti mmwe abalowooza mbwe ebintu bisula binneebakako naye nga bakukutteko bakuwadde eddagala ligaanyi. Kyusa pozisoni odde ku
kitundu ekyokubikka odde ku kitundu ekya Kabaka Bulamu odde ku kitundu ekyokukola ekijjulo kya Ssewamala ddala ng'obadde obanjibwa ku mulundi guno yatuwadde obubaka n'agamba nti muteeketeeke ennyumba yange muyite ensi ezimbe ku nnyumba yange nga gwe babadde bakubanja essabo bakubanja ekiggwa bakubanja ennyumba ya Kabaka Bulamu jangu ozimbe ku nnyumba eno gyolaba kyova olaba nga tugibalaze nga tennaggwa ozimbe ku State House ye ozimbe ku banka ye ojja ofune omukisa ofune eddembe owone ebyo ebibadde bikwebakako gulayo ensawo za seminti 2 emu ya Ssewamala endala ya Naamala yogera ebigambo bino omusajja omukulu Kabaka Bulamu nkuzimbidde nange nzimba ng'olwazi nange nzimba ng'olusozi nange nfuuke ejjinja njagala mbeere ejjinja nsegulirwe mu mirimo gyange ng'ejjinja ng'omuzigo bwe gusegulira omuliro nange nkusaba nsaanire mu maaso go ndeesa akati oluku lw'akasaana luno nsaanire mu maaso go nange mbeere n'eddembe ofune ekyogo ekyo ekyebisatu bakuggyeko sseŋŋenge oyo abadde akusibye bakusumulula emiguwa egibadde gikusibye ofune ekyogo ekya Kabaka Bulamu mmwe bandoota toilet ndoota kabuyonjo olw'okuba kiri kinnya eyo nga nnombe kati gwe omulaba ali mu binnya naddala mmwe abaasamira ne musima ebinnya mu mayumba gammwe nammwe kambagambeko kankaka abantu bali baasima ebinnya mu nnyumba zaabwe babikka ebinnya mbu babikka Kabaka Bulamu bassebo ne bannyaba ebyo si byebyo agenda kujjako obulamu agenda kutuga titubikka bwe tutyo nga tubikkira mu nnombe nga tubikkira mu kinnya ebintu ebyo byonna byonna kiba kitundu kyakuwongerera mujje tutereeze tusale amagezi kubanga kankaka nabagamba buli muntu akwata essekita ye olwaleero njagadde njogere ku Kabaka Bulamu munnange omusambo ogwo gutawaanyiza abantu mazima abasawo baali balaguzi baali basawo ba kinansi naye kati nga ne waawo omuntu eddagala tawona ebintu bya Kabaka Bulamu byangu ebintu bya Kabaka Bulamu bitonotono si binene kubanga kankaka ensawo za seminti 2 zigula teziweza na mitwalo 6 kakubuzi yaye jumba nga omanyi kasokezi gye utambye wali emabega bw'oba oyogera Kabaka Bulamu mpulira oyogera ku kizibu kyennyini bw'oba omwogerako mpulira nga mubi muzibu muzibu ataba mubi nga mukambwe ennyo nnyo engeri gy'ajjiramu n'okulabikira abantu tebeera ya buki tebeera nnungi mukambwe ennyo bw'atyo oba watuuse watandise otugamba ekibaluma ekimuleetera okubeera omukambwe Kabaka Bulamu nkola mpulira oli taata kati gwe nga kankaka tokyabuuza kitaawe ayinza okusekera nga tokyatwala kasukaali wa kitaawe ayinza okusekera tasobola naye Kabaka Bulamu si mukambwe kubanga yatuwa obulamu yatuwa amagezi okumanya n'okutegeera yatuwa okwagala bw'omutegeera lubale kwagala kumumanya naye abantu abatudde mu biggwa bino tibamutegeera kakati oluyimba baluyimba sengalamidde omutanda musanze agalamidde mu kkubo sengalamidde omutanda musanze agenda owulidde lwaki muyita Kabaka Kabaka siye mutanda era genda obuuze baffe Ssaabasajja Kabaka oba abali mu gavumenti y'Emmengo Kabaka asobola okuyita mu luguudo olwo olw'emityano emirundi 2 simanyi towulira nga bagamba nti nebalamye mayanja nebalamye mayanja eri mulaba ebalamye mayanja aba yebalamye Kabaka munne mpulira kati kakati ojja genda bw'onootuuka mu nnyumba eyo ogenda kusangamu ennyanja eyitibwa mayanja amayanja gonna omanyi kangubuulire nnyanja pulasi nnyanja pulasi nnyanja equals mayanja kituufu okitegedde bwe tugatta Victoria ne tugatta Kijja ne Balola ne tugatta Mutanzige ebyo bimaze kukola mayanja kati mu nnyumba eyo ya Ssewamala
eya Kabaka Bulamu eya Musoke ebeerako omusambwa gwe bayita Mayanja eyo gye twanja ensonga era n'ofunaaga amazzi ag'obulamu eri gye tumuyise Kabaka Bulamu n'ofuna amazzi ago ag'omukisa ennyanja eyo mu nnyumba eyo gy'olaba gy'otunuddemu kankaka erimu ennyanja jangu bakuseneremu amazzi mu nnyanja eyo naye lwaki olinda bakusenera amazzi mu nnyanja eyo lwaki tojja ne tuzimba ennyanja naawe kubanga omuggo guba gwa Natema tiguba gwa Nalonda olw'okuba sitwagala abantu bafune ebizibu bingi tubakoowodde ffe tubannyonnyole nti waliyo ebikolebwa naye osobola okukiteekako ebbaati limu n'owona omugugu oguli mu kika kyammwe mu kika kyo tebagenda kukkiriza kuzimba ssabo abasinga mu kika kyo tebagenda kukkiriza kuteekayo bintu bino kati jangu woosanze nga bazimba ennyumba yansi gwe teekako bbaati teekako nsawo ya sementi kakubuuze jjajja Jjumba ndi eyo nyina ebinnuma bwe ntunuddemu mu kubitereeza ewewaawo sebo Kabaka Bulamu alina kyaŋŋamba kankutwale waliwo obadde ogamba ebintu bya Kabaka Bulamu ogambye bitono nnyo bye biriwa ate kati kankunyumize waliwo omukyala yava Kawole eyo naku zino erugazi omukyala ne tumukolako ne tumusalirako embuzi omukyala ne tumutuma kino omukyala tiyawona Kabaka Bulamu alina abantu be ng'omukazi atambudde agenze omukazi yaguze yatuleetedde n'obubaka buno bw'olaba tugamba abantu yaguze ensawo za sementi yes nga jjajja amulooseza n'amugamba nti genda ongulire ensawo za sementi bbiri ojja ozimba ennyumba yange nze mbabanja ewammwe naye okimanyi nti omusajja yazzemu n'amuyita ne baddamu ne batuula omukono ogwali gulemadde mulamu kaakati bateekateeka na kumwanjula na kumugulira mmotoka kati abantu bangi bafiiriddwa obufumbo abakyala nga Kabaka Bulamu yabawasa nga Kabaka Ssewamala yabawasa nga bakukoledde eddagala biganye tukulagudde biganye otambudde mbasawo biganye kakati akyusizza omupiira oyo Tonda Namugereka Kabaka Bulamu oyo Kabaka Ssewamala oyo kinene oyo Walumbe gwe nga bw'oyagala okumuyita bw'olituuka gye tuli kunnyonnyola ebintu bingi okusingako wano kubanga puroguramu etwala essaawa emu kati mwe mulowooza nnyinza okwogera ku nannyini nsi essaawa emu ebigambo ne biggwayo naye bw'ogenda okutunuulira ebintu ebyo n'atugamba muyite abantu bange mubannyonnyole bazimbe ennyumba gwe tofaayo oba oli mu Amerika oba oli Bulaaya oba oli Kabaale oba oli Kagadi oba oli Kyenjojo banaye ab'Ekyenjojo mbatumirako ab'Ebusoga oba oli Busoga obeera oli Dubai gwe n'ogamba nti jjajja amannya gange nze gundi nange mugende mumugambe nti kapaasa akange kalamu mazima nga tukuteerayo paasiyo ng'agamba nti kapaasi kalamu ng'akategereeza ng'obeera mulamu ng'obeera bulungi ebibadde byesibye nga bikola ki nga bita omanyi mbadde nzija wano ebiseera ebisinga nga ndaba ennyumba zino nga sirabangako bwe bagitandika eno mbaddewo nga bagitandika ekyokubiri ennyumba eno singa ebadde ya busuubuzi singa estate eno eri mu katale wansi eri nga kuliko nti ne bweba emaliriziddwa abapangisaako mugire musale sikweya mita kati kitegeeza nyina ebimanjibwa ndi mu Amerika eyo siina kifo wensobola kuzimba nyumba ensabiddwa bwe ndeeta ettaffaali ne ndireeta mu kirowoozo ne balinteera ku nnyumba ya Kabaka Bulamu mbalwa gamba ndi kiba kiwedde ebizibu byange biba kiba kiwedde kiba kiwedde olwo bafukamize tolaba nga tuli ku kyoto kya Kabaka Bulamu kyendiko nkira si kyoliko tokiraba kakati ate badde nkitegedde nze ennyumba bweti yali badde ku kyoto kino yali badde ku kyoto kya Kabaka fe ekyoto nga tukuteerako ekisiki ng'obusikirano bwa jjajjaawo bukomawo nga buddamu butereera nga bwe bwakolaki bwali ng'ekyoto tukukumira
era olaba nti ennyumba eno tugizimba tusula wano kanga katusula wano mu lujja abategesi abo bonna basula wano nga bakuuma nnyumba ya kabaka ezimbibwa ku mikolo kwegamba tujja tugiteekateeka mu mikolo ebaddeko omusingi ebaddeko ebbendobendo kakati eriko akasolya kati tuli ku kitundu kya kasolya twetaaga finisingi tugenda kugiggala erimu ennyanja egenda kubeera mu ttalazo munda omwo essinzizo eryo eryakabaka bulamu erya Ssewamala mulimu ekisenge kye mulimu obukkiro bwe wagenda okuba nga kkira we bamubikkira bakyala be we bamubikkira abaami be we bamubikkira bazzukulu be we bamubikkira ebizibu munnange eno gye tuli mukono ate ekyalo kwe tuli kirowooza abalala bayitayo njereere nti balondamu njereere abalangira njereere balondamu kirowooza ogamba kabaka bulamu Ssewamala addemu akulowoozeeko mukono nti nsaba onsuulire omukono jangu olabe petrol station empya eyo gy'oloota baddemu bakuteekemu amafuta baddemu bakukoleko saaviisi nabagamba nti buli muntu yenna mu bujjajja oba mu nsi eno buli omu ayogerera essekita ye mazima abamagye mwogerere amagye gammwe poliisi mwogerere poliisi yammwe naffe ab'obuwangwa n'ennono twogerere obuwangwa bwaffe n'ababayibuli naye bassebo ne bannyabo wadde mu bayibuli wadde mu poliisi wadde mu magye ensonga ya buwangwa na nnono kubanga mwena muyina amawanga gammwe gye mukola ki Saba Kaboda gwe bino ebintu obimanyi biri mu ggwe bulungi nnyo oba tuwafuuka byo nenjagala kubuuza kabaka bulamu aluma atya kabaka bulamu kuba oli ayinza okubeera eyo nga ye ekimutawanya takola ki takimanyi tamanyi nti n'ekyo kye twogerako kabaka bulamu aluma atya kabaka bulamu ennuma ye ya mirundi mingi naye ngenda kunnyonnyolako emitono otera kulaba abantu abagongo balanga abayiika endusu bati mbalaba kakati oyo gwe baga nti yakuba omulongo magobwe waliwo boolaba be bazadde abaana abalinga emigogo njagala otunuulira amaka g'abagagga agalimu abaana abo abakenene endusu Ssewamala amugamba nti nakuwa ssente zange kabaka bulamu amugamba nakuwa ssente zange n'atuula mu baana yajja n'afukamira ne bamuwa emmotoka ne bamuwa ennyumba ne bamuwa omwana yagenda n'atereeza ensonga oba mu kika ng'ensonga eyo mweri nga jjajjaawe ye yagikola gwe bawoza gundi omugagga oyo azaala abaana bakenenanga endusu kubanga ono ye mugagga ono ye mugagga ye nannyini ssente kyebava bamuyita kabaka yakuwa tewategeera ensonga zaali za kitaawo ogenda okulaba ng'atandika okuleeta obulamu obwo obw'abaana abakenene endusu abagamba abakubiddwa lubanga oyo tufumba kijjulo kya kabaka bulamu nga tumunnyonnyola Ssewamala Musoke nga tumunnyonnyola ng'omwana addawo yeegolola ng'ategeera nga batereera ate saakulaga wana baali abalema saakulaga omuwala gwe bayita Namiiro tewamulaba kakati oyo kabaka yaba akoze ensonga eyo kabaka bulamu abanja obeera mukazi we n'otafumbirwa abo bolaba abakazi abalungi be bayiwako amazzi ne baganywa naye nga tasobola kufumbirwa ali awo kabaka bulamu akumma oluzaalo n'otazaala kabaka bulamu akumma omulimu kanga kabantu bazimbye ku nyumba eno ne bagenda bafuna emirimu naye nga baginoonyereza emyaka 10 kambuuze ndi awo natta bbuuku emakeriri ne bantikkira omukolo gwali ku Serena waaw ennoonya omulimu kati waliyo munnaffe ye nga yava mu kyalo eyo waaw gundi mwana wa gundi yajuna nafuna omulimu nze njawo nzunga nampapula kabaka bulamu ambonereza engato zigudde olubege mpulira abo baloya banamateeka abolaba talina yadde omusango ogwesazasazeewo talina musango ayinza kuwolaza ne bagulamula kubanga tasobola kujja wa kabaka bulamu nannyini bulamuzi tasobola kujja wa Ssewamala kumala nsonga ekigambo Ssewamala kitegeeza nti wamala ensonga ezo ensonga ezibadde zikutawaanya bw'ozimba ku nnyumba eno oba omaze bw'obikka kabaka oba omaze wali bw'obadde onnyonnyola ondaze nti ayina amannya ag'enjawulo na mu buli kika kitegeeza buli kkala gy'olimu n'ebitiibwa by'olimu asobola okubonereza akuddamu
mpulira gwe tiwalaba muzeeyi bwakwata omuggo naddayo ayite Luweero ayina omugugu ogwo bagwakula gutya gwansobanga gwa makabi abiri ono Ssewamala ono Naamala yali akutte buyinza ayina omugogo bagwakula gutya gwansobera abo abasajja abanene abo bonna boolaba babikka bubisi Kabaka Bulamu babikka bubisi Ssewamala batuula butuuze wa Ssewamala Ssewamala ebintu bye byangu kubanga ye nannyini nsi era ye kamala byonna era ffe abamusamira ffe bakatikkiro ne baga nti oyo kamala byonna kubanga gwe tosobola kweyita Ssewamala tosobola kweyita Kabaka Bulamu gw'obeera katikkiro we nga yakwata ensonga ze zonna n'azikutikkira kati abo abaateekateeka Kabaka Bulamu abaateekateeka Musoke abaateekateeka Ssewamala baba bakatikkiro be kakati bw'ojja eri katikkiro n'osanga maama Bannaalongo ne bakolako emikolo n'otereera Kabaka Bulamu abanja mu nsonga y'emirimu kubanga yina nnyini mirimu era y'emirimu Kabaka Bulamu abanja mu nsonga y'amaka ekyo nakyogedde abanja mu nsonga y'okusoma ng'abaana bagamba obwongo bugenza abaana bange tebategeera tebakola bwe bati Kabaka Bulamu abanja n'osanga ng'omukazi asula eno nga n'omusajja asula eno nakati naye nze ndoota nga buli musajja gw'oyitako olwoota akwebakako nze ndoota negatta ne Kabaka Mutebi nze ndoota negatta ne Museveni nze ndoota buli musajja yenna ndoota nebakako omukazi n'abeera ng'eyalwala akasagazi ng'omusamba guli kumuga nti jangu tutte ekyama jangu tutte ekyama mu nsonga za lubaale waffe kubanga kaffe kyebyenda byambuzi bigwera muki mu Ssebusa kakati Kabaka Bulamu abanja Kabaka Bulamu omanyi bwasaanyizaawo amaka g'abantu abalala basula bagwa ensimbu olaba abo abantu abagwa ensimbu onaagweri n'alambaala bw'ati oyo Kabaka Bulamu Kabaka Bulamu aluma ng'emmotoka gy'okwatako yeetomera ng'olugivuga bw'oti olwota oli mu accident enkeera tekola ki tebandaalawo Kabaka Bulamu omanyi manja gy'abanja abantu kyetuvudde tukola puroguramu eno ne tugamba nedda katutegeeze abantu ku Kabaka Bulamu abo abazamize babanjibwa Kabaka Bulamu abeera n'ejjembe likola emyaka egi tiriddamu kukola lubowa nga basiba ku mpingo bazzaayo eri nga liganye ate galiganye nyini gwe yagakuwa nyini lyaliyise yenna nyini misambo bale bayinti lya mputu naye osanga omuntu alina omuzimu nakati omuzimu gwa jjajja wange naye kale bwaguyita takyagulabako osanga omuntu alina omusamba mu musamba gwa jjajjawe nga ne bwaguyita takyagukola ki takyagulabako osanga omuntu kaka kafa ababadde ku update n'osamira okuva ku myaka 13 n'otuuka obudde buno ng'okyayina erinnya era ng'okyayogerwa ne kiwulirwa bassebo ne banyabula bakubanga tuli bakatikkiro saalikoze omusajja otayagala mwogerako saalikoze programu ya Kabaka Bulamu naye kankaka abantu baffe bali ki bali bubi saalikoze programu ya Ssewamala naye abantu baffe bali bubi ate abasawo b'ekinansi tibamanyidde ddala muntu gwe bayita Ssewamala abantu bagenze babissa amayinja naye mu kugabikka abantu bali mu kubonaabona abantu basibyeko emiti engoye naye mu kuzisibako bali mu kubonaabona kubanga programu si ntegeke bulungi obubaka Kabaka bwakuwa gwakulaga kirala okola kirala mugenda ne muwoza bubaka naloose naye nga ne byoloota bassebo ne bannyabo nga tosobola kubivuunula kubanga oyo Ssewamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu oyo Katikkiro yasobola okunnyonnyola ekirooto kya Ssewamala n'okitegeera naye bye muloota ekyamazima bye muloota tibikola kubanga bye muloota bwe mubikola si bwe biri muyina okugenda mu Bakatikkiro ba Ssewamala mwaba abamanyi ebirooto ebyo muddeyo muteeketeeke endagiriro eyo musobole okunnyonnyola ebirooto ebyo nga bwe bikola ki nga bwe biri Saba Kabona sebo Kabaka Bulamu bw'omutereeza onyumirwa akutereeza naawe ne weeyagala ate tomanyi nti omusambo oguyitibwa bamweyana twogere ku bamweyana towulira nti ye mukutuzi wa ddiiru bamweyana ye musirikale wa Kabaka Bulamu
buli walaba omuntu asamira bamweyana emabega wabaayo kabaka bulamu. Yesu okoleke kubuuza nsobola okwesalirawo ti nze gwe mba njagala kabaka bulamu bamweyana wapulira agabanga jjanzi agabanga jjenji likulekera kisambi nelikunta n'obulema ddyo yinza okwesalirawo ne ng'aka kati mu bonna bwentereza kabaka bulamu. Kibuka William yagamba ndi baana mmwe mbuuza ki ekibatuusa okukola ebyo bye mwekoze bingi ne mubanga abagwenya ne mukaabya abakulu buli lukedde mbewuunya ne babanga abazza emisango ku nsi okubazaala embwanze nwa kyegambye ekiddukiro ky'abeenoonyi nti mweyita bo balaasa abakatawaana abaana abato bakukaabya amaziga ng'otuuseeko gye gambye eyo twogera ku bamweyana naye basebo ne banyabo omusajja omukulu bamweyana oyo kigambo bamweyunira kigambo bamuyaayaanira kakati baba bayayaanira mukama we kabaka bulamu wabonde taxi zendabakonga tekuyita bamweyana waliwo emmotoka ezipitako ekolola eyo ate tobalaba abasajja obalaba wewe embeera ngende ekolola eri nemuzeyita amali abantu bakabaka bulamu okiraba abantu obalaba abantu bakabaka bulamu tibabula kakati buli gwe gwolaba nti aba bayaye bansibye enviiri nkola ntya kitundu ekyo ekyabamweyana emabega wabeerayo kabaka bulamu nannyini byo sewamala nanyini byo era kyovulaba nti akenge kabaayo kabbiya biki ebintu byabamweyana gakwata ku vweri sesamu kyotaawo genda okuba eddiiru wanona kakati ebintu bya kabaka bulamu byangu osobola okusalawo nga gw'oyagala kubanga yowe ku ntikko kati njagala kubuuza kankaka nange kankubuuzeeyo ekibuuzo leero mbeere nga jjakada olunaku lumu yakubuuza ekibuuzo naye kati nange kankubuuzeeyo ekibuuzo ekibuuzo kyenjagala okubuuza mu Uganda muno olowooza buli muntu yali agadde kusisinkanaani mu Uganda buli muntu yalirabye ku Museveni okitegedde muntu agamba bwengende wa muzeeyi oyo kakati buli muntu bulambutirira yali agadde kulaba Sewamala kuba nagandi ye nannyini misambwa olwo ne yagamba nti zoye katonda wange yali Ronald Kibule yagati muzeeyi mukwano gwa katonda okitegedde kakati mu Buganda muno mu nsi gye bayita Buganda golooza buli muntu yali agadde kulaba of course bwembanga tekira nandowooza yakubiri ndaba Ssaabasajja Kabaka omulaba nnyini nsi oba okoleze eki oba omaze kale katugeze omuntu aze mu lubiri muno mwakirowooza mulimu Kabona Ndugwa mulimu bakabona abalala bannabona bonna obalaba bajjajja b'abaana naye omuntu bwe yalizze wano mu lubiri luno olw'ekirowooza olwa Jjumba Lubwaliga yali agadde kulaba babuuzaako bonna mbabuuza nti Ssaabakabona atuuse okitegedde lwa mpisa ziri ku butabayitako naye naalitandikidde ku Ssaabakabona babuuza waali mu misambwa buli muntu yali agadde kulaba kabaka bulamu kubanga baga nti obulamu bwe bugagga mazima ekitegeeza nannyini gaba bulamu olyoka ofuna obuki obugagga bwe tumuyita Musoke nti mu masooka g'ensi bwe tumuyita Ssewamala ndi yamala ensonga yamala ensonga z'amayembe yamala ensonga za Lubaale yamala ensonga z'amalogo yamala ensonga z'ababbi yamala ensonga z'obutafuna yamala ensonga z'ettaka lyo lye batwala kubanga ye Ssaabataka mpulira kitegedde njagala kubuuza wano wagamba mu nnyumba zino eriyo okutereeza eriyo obulamuzi n'okwonoona kusoboka eno naye okwonoona kukola ki kusoboka olwo kabaka bulamu ampadde ngenze neeyagadde mwerabidde ebintu byange bisobola okunnyonoonekako nanti kati gwe kankaka leero onsomesezza okumutegeera ozaala abaana mazima era nange Jjumba nzadde abaana n'omuntu omulala ali eyo azadde abaana si bwe kiri kakati abaana abo bwoba bazadde ddala njagala nkubuulire kanka kati abaana abo tibagenda kumanya mukwano gwe wayina ne Jjumba olyoka ofune ssente abaana abo tibagenda kimanya tibagenda kumanya mukwano gwe obadde na Tamale olyoka oyiga ebyobufuzi mazima
tibagenda kumanya mukwano gw'obadde na nadduli olyoka oyiga ebyo byonna by'oli. Kakati olwaleero abantu bangi bayina ssente naye nga bazisanga waka. Okiraba? Bazisanga waka. Oli amaliriza okusoma ne bamuwa bizinensi n'emmotoka kwatandikira nanga abalaza omukyala n'ebyokwanjula baabimuwa obulamu ne butandikira bw'abaamu amagezi bitambula. Kakati oyinza kusanga mwana oyo nga kati ebintu ebyo bannansi antegese bagala temumanyi bye baakola balyoke babeere bagagga. President Museveni timumanyi bye baakola okuva mu bubira bafune obuyinza naki. Kakati Ssebaana Kizito mmwe temumanyi bye baakola nabagaye ndi mube mamba bamuyita Kizito. Naye olina omusanga bamutuuma n'erinnya nga ye Ssebaana Kizito. Gwe nakugaa ndi mu kibuga Kampala ninamu ebyapa 83. Naye gwe weerabidde nze bampita Ssaabakabona Jjumba Lubo waligawesa si bwe kiri. President bamuyise President His Excellency. Kakati Ssewamala Musoke ddayo obuuze erinnya Ssebalamu litegeeza ki? Toliwulira nti Ssebalamu tebeesigwa jo maye bwe ligwayo. Ssewamala gola obulabi ssente tomanyi gyazijja. Mpulira okitegedde kuba nkugaa nti Ssaabasajja Kabaka Ssaabakabona Ssebalamu. Okimanyi yajja Jjumba abasajja abo abagagga teboogera mannya gali amalala gali ge bawanuuza eri golokulya ye Ssebaana ye Ssebuufu ye Sseguundi tayagala liri tayagala naliwulirwe buli woowulira linnya eryo atisti anoonya lyawanuuza gwe ddayo nti Ssewamala. Mazima. Kakati abaana bano babazadde nga abaana bano baliko amaanyi g'abakitaabwe g'abajjajja baabwe. Kati gwe bw'ogwa mu ssente ezo zikufaako oluvannyuma nga n'ekitaawe yafa nga takubuulidde ensonga. Kyetuva tubayita bakomewo bazimbe ennyumba eno babikke obugagga obwo busobole okubeerera. Abantu balina gye baasaba, abantu balina gye bafukamira. Njagala nkubuulire bassebo ne banyabo mu abandaba eyo bannayuganda njagala okubategeeza ababagamba nti Lubaale sitaani babalimba. Ababagamba nti kino njogera ku sitaani ekyo kya bulimba. Bassebo ne banyabo bwe buwangwa bwaffe Mukama Katonda bwe yatuwa. Obwo bwe bujjajja bwaffe Mukama Katonda bwe yatuwa. Mwe Abasiraamu abalokole oba osigadde mu ddiini yo naye ssebo abo basseeka boolaba babikka. Mpulira abo pasita boolaba babikka. Njagala okubategeeza bassebo ne banyabo buli omu tayagaliza kirungi kubeera wa munne. Ate njagala mbabulire sitaani talokoka. Oyo omuntu gw'osula naye ku mizigo gw'otambula naye n'omutwala n'omulaga ennyumba yo n'omutwala n'omulaga omwami wo n'okola otya yagenda omukukwanako. Jangu ewaffe ensonga z'ewaffe za kyama. Ekyo kye mugamba nti Ssaabakabona ajja kuyimirira njogereko mu kamera ekyo si kituufu bassebo ne bannyabo. Ffe ebintu bye tukola bya kyama. Abantu baffe situboogerako wabula twogeraku abo be tusaana okwogerako ng'ate n'okujja gye tuli oluusi tibakolanga ki? Nze bwenzija wano nsangawo abantu naye sijjukirayo vidiyo n'emugendaga mu muntu kubanga ekimuleese bwe bulamu bwe. Ekindeeta wano kwe kutegeeza abo abatamanyi kiri wano kubanze nakiraba. Ekikunnyonnyoza bano be abatamanyi sometimes abeefuula abamanyi. Kale nno bassebo ne banyabo ensonga za Ssewamala za kyama. Njagala okubuuza Jjajja Jjumba ennyumba eno bu structure nga ngitunuulidde wenzija bwenti esobola okubeerako amataffaali seminti emitayimbwa n'ebirala. Osobola okunfunira eddakiika entono nnyo ng'onnyonnyola obugundivu bw'ennyumba eno kiki ekyenjawulo ekijawula n'endala? Ssebo nja kugikwetoloozaako nti saalyagadde gikulaga yonna kubanga tennaggwa naye nja kugikulaga olw'okuba nti twagala abantu bazimba ennyumba eno. Twagala abantu bateekeko ettaffaali. Twagala abantu tutuuse ku kitundu eky'amabaati amabaati geetaagisa. Tutuuse ku kitundu ekya plasita yeetaagisa. Tutuuse ku kitundu ekyokuggala okuggala kwetaagisa. Tutuuse ku kitundu ekyokukola finishing
twetaaga ttalazo okuva ku madaala awo byetaagisa twetaaga amafumu twetaaga ekijjulo ekigenda okuyingira ennyumba eno jjukira abaana abagizimba basula wano abakozi abagizimba tebavaawo kubanga tebajja kuzimba nnyumba ya kabaka ate bagende basule mu bitanda byabwe tusula wano ekitegeeza ennyumba eno yeetaaga okuggwa naye okugiyingira yasaba ente 7 eriyo omuzukulu ali ayinza oga nti nze ngenda gulako ente 2 tukole ekijjulo kya jjajja Sewamala yeetaaga embuzi 7 oli ayinza oganjagulako embuzi 2 yeetaaga endiga 7 ayinza oganjagulako endiga 2 oba 3 yeetaaga enkoko 7 jaganete njazigula yeetaaga ebintu ebigenda okubeera mu nnyumba eyo abantu baffe bafune omukisa kubanga buli muntu akikola kufunamu buli muntu akikola kuba mulamu buli muntu akikola kunyweza famire ye ng'eri bulungi kakati lwaki tukikukulira abantu bajja bafunemu beebaze ng'abantu baffe bali eyo n'atamanya ategeere nti waliyo gy'asobola okufunira obulamu n'atamanya ategeere kati olwaleero kangende nga njikulambuzaako nnyingo ku nnyingo bwono nga ntisituka nga nsituka mazima nga ntandika ogikulambuzaako ennyingo entonotono nga bw'ogibakoledde mu ntandikwa ate baligiraba nga tugikola ki nga tugiyingira naye okugiyingira tekyaweza mwezi abantu baffe balabe bakole mu bwangu tekyaweza mwezi ate kangaga nze sinakwata ku sente zizimba nnyumba eyo bwetayagala mikisa ate nze mutegesi nze mutegesi kabaka bulamu ogambye agaba kasanterezaawo nanti nze mutegesi tujja kusookayo nange nze mutegesi nkozeeko byenkolaki byenkoze naye abantu tebankwata bubi nti omusajja atusaba sente z'okuzimbira mukama we no bassebo ne banyabo ekyo nedda yate kankaka ekyo nakyo nkyogereko kubanga bakimanyi nti awo yosaba kabona Jjumba Lubowa aligawesa yakolamu naye twagala kununula abantu baffe mu mbeera bategeke gwokimanyi nti bannayiba bange wano abalokole bazimbye ennyumba eno okimanyi nti abantu abetolodde wano bonna kankaka ennyumba eno nagyewunyiza abantu abetolodde mu kirowooza baweereza seminti baweereza matafali baweereza ebibala bajja basomba omusenyu abetolodde wano yewaawusebo mpulira abantu bewaddeyo okutegeka ennyumba eno amazima bw'ojja n'ogyogerako ntegeera nti nze kyenasinze nnyo okupiikingamu ye muntu oyo ng'akaluubiriziddwa okuzimba ennyumba eyamusabwa ewaabwe naga nti ennyumba gye naalibadde nzimba ngiteeketeeke kaŋŋende eri ebeera ennyumba yange enteeketeeke njadde njagala ombuulireko ebintu ebitonotono ebijja okututuusa ate mu katundu akalala akanaggalawo programu eno nga tugimaliriza bwe manjagala kuzimba nnyumba eno nga njagala nange neegatte ku mulimu nkola ntya abo banga oyagala weegatte ku mulimu osobola okutuweereza kasente bw'oba nga toli mu Uganda noga nti nze nguzeeyo ensawo za seminti meka 2 kyezikoze nkiraba ate kakati tuzireeta ne tukitwala ewa jjajja Sewamala ne twanjula seminti oyo ne tukukwatira ka vidiyo ne tukakuweereza njogererako ebyange nkuweererezaako ebigambo salampereze seminti kabaka bulamu aleme tegeera kintawaanya tuyinza okugamba nti kati olwo oluggi olw'emmaaso olwo lwa $1.5 olwo oluggi olw'emmaaso fuuti ziri 8.8 naye osobola okuweereza ssente noga nti nze nduguze era ne tulugula ne tululeeta ne tugaa nti ssebo oluggi lwo eddirisa lya $5,600 osobola oga nti anze $5,600 nguze eddirisa era ne tuligula ne tulireeta ne tulikulaga ebbaati limu lya $7,600 lye tugenda okukozesa kati $7,600 n'oweereza ssente era ne tugula ebbaati lyo era ne tumunnyonnyola tuyina ttalazo abattalazo tebannatubuulira tuyina abakozi abazimba ennyumba eyo $15,000,000 abakozi osobola ogandi nze mpeereza akakadde k'abakozi mbanayo abakozi mubaweeyo osobola okuweereza emmere abantu obalabi bali ku sayiti 8
bakola omanyi teweeruba lulimi ku lwa TMO babajja okuweereza mutabani wange njamugulira ebbaati bwe tuweereza omukyala njamugulira ebbaati nange kennyini njaggula ebbaati si byakwogera mu kamera kuba nze teryandaba mu kamera kakati agamabaati gakiikirire kankaka omuto gwe n'akazaala tuli ku bulamu ate buno bwe buddugavu bwaffe bwe buwangwa bwaffe awo ffe we tutandikidde awo kati nkubiriza n'abali ku mukutu guno abawagira kumanyi programu zaffe ziri nga 5 n'abantu baffe mulinga ab'amaanyi nti mu byobufuzi ebisinzirira ddala mu State House ye Tamale emirundi mu byafaayo ebisinzirira ddala ku nalabako n'agamba Yaji Nadduli mu by'amateeka ne social worker ye Jakana Nadduli ku lw'omukutu guno yenze kennyini kamwa koogera ate ku buwangwa buli omu ng'akwatidde waakwatidde ye Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa amannya ge gali ku lisiti ago era nze buli ndaba nga tukola enkyukakyuka ng'omukutu nolwekyo tulina okuba paati yaagwo njagala okubuuza nga nkubuuza ebintu bitawaanya abantu oli alina bizinensi maduuka bagaggala kabaka bulamu yatuleetera covid simanya kikyatubonerereza kyetutanaba kutegeera omuntu nga already obulamu bubadde butambula asobola obutereeza ne bweyongerako ng'asinzidde mu kitundu kino obulamu nga bubadde butambula asobola okubutereeza ne bweyongerako oyogedde ku covid yaluma ensi yonna covid yatta ebintu by'ensi yonna covid naye twafukamira kabaka bulamu yansindika ku nsozi 7 n'eŋŋenda ne bampa ekipapula n'entambula era mu nsozi ezo 7 ne tukakanyako ensonga eyo covid yatta esente z'ensi yonna yatta ebintu by'ensi yonna yayonoona ebintu bingi kakati covid oyo bw'amala okwonoona ebintu ebyo tuddamu twezimba buki bwezimbi mazima naye wakati mu kwezimba n'ebintu byonna nga bwe bikolebwa tulabye ensonga nga tuyina kuddamu ate kolaki kwezitula kale amaduuka gayonooneka jangu tulabe kabaka bulamu tulabe Ssewamala bino byayonooneka jangu tulabe Ssewamala omanye emisambwa gino abantu bagyogerako mu kamwa bagera theory naye nga tebalina practical naye nze nga bw'ŋŋambye nti nze wa byabuwangwa na nnono nze nina theory ne practical waliwo omuntu akubulira ebintu naye nga talina nkola ng'ayogera byogera naye nze nina enkola gye tusobola okuteekerateekeramu ensonga eno weewaawo Ssebo njagala otuwa ekisuubizo nga mu sayidi eno ey'obujjanjabi ku bujjanjabi obusigadde bwonna kubanga abantu mu programu eziyise bazze babuuza ntereera ntya ndowooza katufuneyo ku bubaka obw'enjawulo obutereeza abaana bo abazzukulu bo bonna abayita mu kirowooza ng'eddwaliro ku luno obubaka bw'enjawulo specifically njagala obwaba ekirowooza kuba lino ddwaliro abajjayo okufuna obujjanjabi okyali mweteefuteefu newankubadde ennyumba eno ekyazimbibwa obujjanjabi bukyagenda maaso obujjanjabi bugenda maaso gw'obwedda oli wano ng'oggyeko kamera gwekyogamba abantu obwedda tobalaba nga bayingira ennyumba tezijjudde alimanyi bazze kuzimba abantu bazze balina ebibaluma ngenda kulagula ngenda kukola ngenda kujjanjaba abantu bange nze mbejjanjabira abantu bange nze njogera nabo abantu bange mbeekolerako nendyoka musindikira ekyokukola ne mugagenda okuma ekyoto kino genda okole buuti kankaka eriyo omuntu abeera eyo n'agula tipa yanku ya 25 ebisiki byolaba ku kyoto ekyo netumukumira ebyoto ekintu ne kiggwa ku birowooza wano ninawo kabona ndugwa abeerawo era abantu bamusangawo era oluusi bwe mba nga sikutte essimu ye yazikola ki yazikwata naye kiba kizibu nnyo omuntu bwampeereza obubaka ku WhatsApp nze kennyini mweddiramu kubanga abantu baagala nnyo okuwulira eddoboozi abantu mbaga muteekeko eddoboozi
emboozi tontono mbuulira era ne tudiscussinga era ndowooza tolina complain ya muntu yenna sina yali ankubidde n'aŋŋamba nti Ssaabakabona simufuna oba namuweereza message teyagizeemu kubanga abantu beetaaga communication bassebo ne banyabo communication is very important omuntu bwakukubira essimu aba ayagala nnyo mufune mwenna gye muli mawofiisi gammwe ekitundu ekyobutakwata ssimu n'obutadda mu bantu kibi nnyo kale nno nze bassebo ntwala obudde ne neggalira mu kisenge nennyanukula buli muntu oba bwe mba ntudde mu mmotoka nga nzirayo eka mu Akulite ngenda mbanukulira oluusi mulabuulira eddoboozi nga liyitamu entambula nze communication kikulu nnyo era bassebo ne banyabo mbaddamu kanga waliwo omwami yayagala kumukebera naye omwami oyo mbadde naliko mugonvugonvu mu wiiki ewedde nesimuddamu mu budde naye yankambuwalidde n'akambuwala nnyo era kyembagamba era oluusi oyo gwe mbasaddamu mu budde nabatwalira obudde obbeetondera naye abantu mbaddamu ate ne mbakolera ekyo kyennyini ate ntwala obudde ne bw'oba okoze ekintu kyo waakiri ne nkwatirayo ka vidiyo akatono ne nkakuweereza tulina ekitundu ekyokugenda ku nsozi n'ogenda ku lusozi oba waliyo ekijjulo kya ku lusozi oba kijjulo kya nte oba kya mbuzi omuntu bw'aba akutumya ebintu bye oteekwa okumukwatira olutambi luno olukola ki ate n'abantu abo beebaza abantu basiimye abantu mbakozeeko service gy'otoyinza kumanya gye nkola mu bantu kuba nkaaga kulaba obudde buno saali tutte budde kubanga nkola programu zino naye kati mba mbakolera zakyate nga sijja baanukula kale nno bweweereza esente zo oba za seminti oba za nku oba za ssubi oba za kukolera mukolo oba za kijjulo bassebo ne banyabo tukola ebyo bye muba mututumye. Nja kusembayo n'ekyokujjukiza Ssaabakabona nti tusemberera ennaku ez'okuzza abaana ku masomero oyogedde ku kitundu kya Kabaka Bulamu okuwunza omwana nga ne byasoma takola ki tabitegeera kubanga taata wafukamira n'omusaba ye nannyini byo n'akuwa kati omaze n'akubonerereza wali waliwo ekitundu ekiyamba abazadde ku baana baabwe basome bulungi babeere bulungi. Nina omusajja mukwano gwange n'abadde ndi awo ng'atadde mu mmotoka ye yahali ataddemu abaana ataddemu mukyala we nga bakutte ensawo za seminti 7 n'agaana kuwulira wano nawulira jjajja Kawumpuli ng'ayogera kkubo namuwulira ng'ayogera jjajja kkubo n'agamba nti nze ndeese seminti wa eno nsawo ya mwana gundi eno ya mwana gundi eno ya mwana gundi era bannaye njagala otutwale tugende tubikke ng'abuze n'engoye z'amabala mmeka 7 naye ng'ateekateeka baana naye nga munnaddiini bitya kakati abazadde bwe mutateekateeka baana bammwe wadde mubalekedde ebintu ebifaanana bitya bajja bitunda omwana tomulekera nnyumba omwana tomulekera dduuka omwana tegeka mutegeke kubanga naawe obirina tebaabikulekera wakola bikole mmwe abataagala kutegeka baana bammwe mulinde ebintu byammwe bagenda biguza abaana baffe be bategese olunagenda mu ttaka tugenda bigula ekyo njagala mukitegeere kubanga timwagala kutegeka abaana owoza nkoze ssente n'okwata sapule n'okwata akalaadi n'okola byonna n'ovuma n'olokoka naye lindako gwe tunuulira abagagga bonna bagenze mu ttaka nga tibateekateeka abaana omubuulire ssente eziriwo abatannabulirayo mulumbe mwennyini nga okulamuza nze tamala emirundi yaŋŋamba tiyayagala nnyo okugula ekintu ekiriko not for sale akitegeererawo nti abo bakaayana ekintu kye batatunda tekikwetaagisa teekamu kapande tewali akitunda kitegeeza waliwo akola ki akaayanira ate ebiseera ebisinga atera kuba baana batali bateeketeeke mpulira kale kyobula nti nkubiriza abazadde tuzaayo abaana ku masomero covid myaka 2 ng'abaana batudde obuwangwa naye nobukkiriza abantu okusoma abaana ate nze saagala kwogera ku masomero wano kubanga ojja kuŋŋamba ndi mpeeza akalango naye nze abaana bange basomera mu masomero amalungi basoma
abaana basoma nali manyi nti obuntu bwajja mu buwangwa n'ennono kubeera ku nsozi omuzadde ataweerera mwana omuzadde atayagala kusomesa mwana by the way sagala nakutunulako kubanga oba okoleraki eno ensi bagiyita global village atasoma ogenda kuyitawa mazima abaana balina okuddayo ku masomero muleke kwekwasa covid mbu abaana bafunye embuto abaana bakoze ki abaana balina okuddayo ku masomero ne bw'aba azadde azaala omwana mumugjeeko oba wa mwaka gumu oba wa myezi 6 muzeeyo kusomera asome omuntu atasomye aba taliiwo tuyina okufuna knowledge tuyina okufuna amagezi tuyina okufuna knowledge bw'ogigatta ne wisdom osobola okubaako ebintu by'okola bassebo ne banyabo omuntu atasoma obutasoma bulumu okuze abazadde muweerera abaana oluzungu otadde mulungi kambagondezeemu kyamagezi bw'ogagattamu okusoma amagezi amazaale gano ogagattamu okutegeera butereevu biri ebyabali ebyabalala n'ogattamu empisa kubanga bagamba nti charity begins at home n'ogattamu obuntu bulamu n'ogattamu omwana oyo okumuyigiriza kubanga waliwo omuntu eyagamba waliwo abaana abamu baali bakola debate n'agamba mbu an educated person go to the vehicle assembly and says that I want this car without money basebe ebyo tibikola njagala okubategeeza omuntu oteekwa okuba ne sente ate ng'oli educated mazima omuntu atasoma obutasoma bulumu okuze bassebo ne bannyabo era abaana bagende basome nze second born wange wano kati yasabye wano Ntebe agenze mu byalandizi era nfuyirira kanwe bamuwe ekiki ekifo omwana akule nga asobola okukola nga asobola okusoma nakola ebintu byonna byakoze ye yansabye kupima ettaka ne mugandi gwe tobba ettaka ly'abantu nangandi njagala nkuuma ettaka lyaffe nga mmanyine bwe balipima ne mugamba kale oba ekyo kyoyagala genda okola ekyo ye second born sebo kanka katuweerera abaana era abazadde abataweerera abaana ekyo tukivumirira nnyo abaana mu abasawo b'ekinansi ne muteeka abaana awaka ne batandika okumaanya ebyoya by'enkoko ne batandika okulya embuzi ze musala ku bantu abaana ne babeeraawo awaka nga be bakayanira okwokya ennyama n'okugaba obudagala mulinda omusambwa bwe guli mukwata bwe guli musanga ng'alina diguri alibeera omusawo w'obuvunaanyizibwa naye abasawo mugoloka ssaawa 4 ssaawa 6 noga ate obaze nga yanjagala ne weerabira nti nno oli ku buvunaanyizibwa nakati ntudde wano mu puroguramu ndi ku bunkenge olw'abantu abaakedde abanninze kubanga time obudde ze ssente omuntu bwajja okulaba mu ssaawa emu n'omuliro obudde bwa ssaawa 2 omuntu oyo akukyawa n'agajjajja jjumba akola naye ekikulu takwata budde abasawo b'ekinnansi muyiga okukwata obudde ne Lubaale wammwe akwata obudde abantu bali mu biseera byakukola kati olaba abazimbi mbaliridde obudde ssaawa 2 namba tibakola ni mu puroguramu so nga buli omu yali agadde okubeera ku mulimu gwe kale nno bassebo ne banyabo ebyo byonna biva ku kusoma situkyayina bwe tuyinza kubuuka kusoma kwa wano titukyayinza bwe tukyayinza kubuuka kuyigirizibwa bassebo ne banyabo mukkirize mutwale abaana ku ssomero mwerekereze byonna abaana bagende basome ku bigambo ebyo kwe ngenda okusimba akati nkitegedde nti gwali eyo yenna bw'onaateeka ettaffaali ku nnyumba ya Kabaka Bulamu ojja kuweererezaako ebigambo byebyo ebikutawaanya ate jjajja Jjumba gambye wano mu kirowooza emukono ne bw'oba olina ekikyo ky'okoze ne bwe luba luku tiruteekebwe ku kyoto lukwatibwa akatambi ne mukikolera wamu omuntu n'afuna okukakasibwa mu mutima n'okuguma tie services naye tekikwetaagisa gguma oba kweraliikirira kuba situjja mu vidiyo nga tuteekateeka kwogera bye tutaakole that's why nze bangi nnyo abaagala okwogera naye bendeeta wano baba batono wano we musinzira okulaba basinga ye TV yammwe kwe mwasigala okujja ebyo byokka ebibakwatako kale mazima nkitegedde nga tukola programu nti newankubadde tugenda mu baana kano ke kaddako okuteekateeka abaana bayiseeko mu kirowoozo abaana jjajja Jjumba ababuulirire abateeketeeke abateekeko n'ebikolwa ebyenjawulo n'ebigambo ebirungi banaagenda ne basoma n'amaanyi n'obulamuzi ebiri eno sebo tukweyanziza nnyo okusobola okutulambika mu mbeera
twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Abange tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire abange twebaze Musoke jjajja alongoosa ebyaffe tufune emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire ffenna twebaze Kitinda alyoka tutindira amakubo tufune emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu